house arrest yalumye dda nkugambye house arrest yalumye dda owa abadde ki uyo no mjagalo gamba nti abadde minister abadde speaker y'eggwanga erya Uganda kigambibwa mbu house arrest yalumye dda ate neranga n'okunoonyeza n'okufuukuuza mu nnyumba ze ez'enjawulo kukyagendera ddala maaso kigambibwa mbu bannange bineno byambu buli omu awandiika kike buli omu ayogera kike kwegamba omugambo guli mu kubeera nga gutokomuka sokolabe ennyumba yabadde ne fence bbiri omanye okubeera nga ennyumba eno eba ey'Nakasero erina fence bbiri erina fence esooka kigambibwa mbu obuwumbi 42 ng'ovudde ku mmotoka ey'obuwumbi 3 eyaleese leenya naye kigambibwa mbu obuwumbi 42 obwasiŋŋaaniddwa muzimu zonna amayumba ga sipiika ono obuwumbi 42 ndabakaawo akawumbi kamu ye nga ffe miliyoni 8 zitumala kazibeere 7 yeyo sigenze wala miliyoni 5 olaba ng'ensi yonna oyinza ogizo ye miliyoni 5 si nnyingi miliyoni 2 oyinza olaba n'ekikumi kisobola okujooza ensi eno omukazi owuli abadde n'obuwumbi kigambibwa mbu obuwumbi 42 sofa ezo se ziri ku bbanka mbu ate mobile money nedda ezo zikukumiddwa mbu n'amayumba ag'enjawulo ey'Bukedya ey'Nakasero amayumba Kyanja obuwumbi 42 nga bubeera bungi mukko owaayi osanga mugambo ogutokomoka naye nga kigambibwa mbu ssente ez'enjawulo zimaze okubeera nga zizuulwa ate nga ne sipiika yennyini ali under house arrest kati awo buulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo ogenda laba abalugenderamu awo wano ko Cemex Media ngenda sigala nkuleetera updates gwe kyonna okola subscribe nga nyinga notification bell ebisigadde obitulekere